we ne bagusuulira poliisi nga bagiranga okuba nga yeeviriddeko omukyalo ono okufa. Ono tumusanze atudde mu mulyango gwa poliisi ne keesi erimu omulambo gw'abadde mukazi we nga bwakuba emiranga egisombodde ab'Ebule n'Ebweya era abatuuze abeesombodde okulaba ekiri ku poliisi baleesewo akaleppagano k'ebidduka mu kifo kino. Kino kiwaliriza poliisi okuyungula abasajja baayo abampi n'abawanvu okweŋŋaŋa embeera eno ebadde esajjuse n'okuziyiza ebibadde biyinza okuddirira. Poliisi ewaludde omuvubuka ono okumuggya mu kkubo w'abadde alemedde era n'ekwata omulambo n'eguteeka kabangali ka poliisi n'egutwala e Mulago. Kitegeerekese nti omugenzi yazze ku poliisi n'asaba bata omwami we olw'embeera eyabadde esajjuse olw'okulumwa olubuto ng'essaawa yonna yabadde agenda kusumulukuka kyokka nga talina amuyambako wabula poliisi ne yeerema okumuta. Oluvannyuma poliisi yeekubye mu mutima n'eyembula omuvubuka ono era yadduse zambu okutuuka mu ddwaliro wabula nga yasanze mukyala we amaze okufa. Tubadde tukyali ku ebyo ate ne zireeta bakyala b'abasibe abalala abaakwatibwa ne kakwenda ne batabukira poliisi okubabuulira ekyabakwasa babba baabwe ng'era baagadde okubasuulira n'abaana nga bagamba nga batakyalina kyakubaliisa kyokka nga n'abandi bali mbuto. Era ngenda kwata omwana mubasuulira awo bakwate omwana bamulabbire ngenda nete n'abali waka babaliise ewaka tuli kusiiba njala abaana baliyo ebasibidde basajja bafu mu kkomera kubaffe ng'abakazi tetumanyi kyakukola ekyokutenga by'omukazi afudde nange ndidde buzibu ki. Bwe twogeddeko ne Peter Kati Ssemwandu atutegeezeza nga bwe yafuna akalimu ak'okuzimba e Buddo nga yali ne banne kyokka baali baakatuuka mu kifo kino poliisi n'ebakwata n'ebaggalira kyokka nga yali azze kuyiiya nsimbi ez'okutwala mukyala we mu ddwaliro olw'okuba nti yali asuulirira kuzaala. Mukyala wange yali mulwadde wiiki emu emabega nga tunoonya ssente ezigenda omujjanjaba kuba yali lubuto lukulu lwa myezi 7 era nga lumuyisaamuko bubi naye nga sirinaawo ssente nenga kangende nnoonya ssente bwe nafunira akalimu ako bwe nakafunye. Abantu ababadde baleese Peter Kakwenda ku mulimu bategeeza ng'entabo nga bw'eva ku ttaka erikaanibwa mu kitundu e Buddo Peter bwe yaleetebwa okuzimba. Twalabidde awo ekiro ssaawa 3 abwezito ng'amagiye poliisi abaleeya. Mmeeya w'ekitundu kino Mathias Mulumba Walukagga ategeezeza ng'ensonga z'ettaka lino bwe zirudde kyokka n'akakasa nga bwe bali mu kuzigonjoola. Naye nkakasa bekikwatako abavunaana n'abavunaanibwa nti fenga abakulembeze naffe tulwana nnyo tulabe ng'ensonga ezo ziggwa. Omwogezi wa poliisi mu Kampala n'Emirirwano Patrick Onyango ategeezezza bw'ati ku nsonga eno. Ngeri poliisi yafuna amawulire nti omusibe omu mukazi we yafudde oyo bamuwa bondi agenda akole enteekateeka y'okuziika mukazi we. Shafiki Galiwango, BBS Telefina, Gambuze.